Mugekiro kya leero Ssabayekera bamuse President Yegayilidde America Amagye gasse abadde bafuna emmere. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asimye n'awo abaami ab'amagombola entambula ya pikipiki kapyata okubangiriza mu by'entambula nga bakola emirimu gy'embuga. Omuterega Natalinnya Katebe olwaliro asiimye abaami be abagombola n'abamyuka baabwe 350 okweyanza obwami mu maaso ge ku mukolo ogw'ekitiibwa ogubadde mu Lubiri e Mengo. Namunswa era asiimye abaami be olw'obuvumu bwe bayolesezza bwe baasalawo awatali kumutiririra ne batandikirawo emirimu gye yabawa egy'okutwala obwakabaka buno mu maaso nga bawagira enteekateeka za gavumenti ye zonna. Mu bubaka bw'atisse omumyuka asooka owa Katikkiro era minisita avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu n'obuyiiya Oweekitiibwa Dr. Twaka Awasa Kigongo Kyuchu Lukoma Nantawetwa agambye nti enkola eya Luwalo Lwange eyongedde okuggyayo ekitiibwa ky'abaami be n'abalagira obutadda mabega. Ndi wa mukisa nnyo nti Beene asiimye mbatuuseeko obubaka bwe. Beene antumye okubatuusaako era n'okubayozaayoza okweyanza obwami olwaleero luno. Beene abaagaliza obuweereza obulungi bwe mutandika olwaleero luno. Ak'ensusso abeebazizza nnyo emirimu gye mwatandikirawo naddala nga mulabikira mu Luwalo ate n'okuŋŋaanya amakula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Oweekitiibwa Kawaase asibiridde entandabaami ba Ssaabasajja okukuuma ebintu bya Buganda byonna omuli ettaka n'ebizimbe era abakuutidde okubeera ekyokulabirako nga batandikawo pulojekiti ku ttaka ly'embuga. Akuwa obwami bagamba abaakuwadde okulya naye n'okulya okwogerwako kulya okw'ebitiibwa n'empombo so si kulya bintu bibakwasiddwa bye mulinako obuvunaanyizibwa. Tubasubiramu obwerufu, tubasubiramu okukuuma wamu n'okutaasa naddala ettaka lya Ssaabasajja Kabaka erisangibwa eyo mu magombolola gammwe. Kijja kuba kya kive, muwulire, kijja kuba kya kive nti ate omwami yakwatiddwa mu kituli ng'alemereddwa okukuuma ebintu bya baffe. Mwe mulina okusooka okukuba enduulu nga wabaddewo ababbi. Olwo tweyambise gavumenti tukwate ababbi. Era tusaba ettaka eryo eriri eyo gye mugenda mutegeko projects nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatulambika mu 2014. Beene alina ekitongole ekya Werinde Insurance Company mbasaba mukituukirire zifune insurance. Nga gavumenti ya Beene tubaagaliza obuweereza obulungi. Supreme Mufti Sheikh Muhammadu Galabuzi Yegayilidde omutonzi Munyazi Mungu oyo Allah awe Ssaabasajja Kabaka obulamu n'emirembe ng'ali ku Namulondo era amutaasa abalabe. Ayi Allah tuyimiridde wano mu maaso go nga tuli ebaffe empologoma ya Buganda Beene Kyuchu okusookera ddala nga tukuwanjagira era nga tukusaba omuwa obuwangaazi obulungi. Omuwonye abalaba ab'okumpi abali munda mu gavumenti ye n'abali ebweru waayo. Omuwonye abannanfuusi omu okutukulembera obulungi okumwongera obuvumu n'obeera nga atukulembera nga bw'atukulembera bulijjo. Tusabira abaami b'amagombolola abakwasiddwa obuvunaanyizibwa bakitwale nti obuvunaanyizibwa bakwasiddwa kubeera nga baweereza abantu nga waggulu waabwe Ssaabasajja Kabaka yaliyo. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu era Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika yeeyanzizza Beene olw'okuweerezebwa okulungi n'alonda abaami bagambye nti abalinamu essuubi ddene. Beene tukwebaza nnyo okutuwa abaami b'amagombolola b'osiimye beeyanza obwami olwaleero era Mukama wange abaami bano bazze n'amakula ebirabo obirambudde Ssaabasajja era n'obisiima. Abaami b'omutanda abafunye entambula oluvannyuma lw'okweyanza obwami bategeezza nti beeyongedde amaanyi olw'okubalowoozaako mu ngeri y'enjawulo. Richard ndi Ssaabawaali Kalungi ndi musanyufu ddala okubeera nga Mukama waffe alabise eri Obuganda n'atuteekamu obwesige n'atuwa obwami n'okutuwa ebidduka ebigenda okubeera nga biddukanya amagombolola ge ag'e Buluuli
agaliyo omwenda. Goloba William Nduga omwami wa Ssaabasajja Kabaka akulembera eggombolola ly'e Kalongo mituba ebiri. Ekyepiki kyamaanyi nnyo kuba entambula egenda kunnyanguyirizzaako okutambuza emirimu gyange ebwe gya Ssaabasajja Kabaka mu ggombolola yaffe y'e Kalongo kuba nayo ngazi nnyo kigenda kunnyamba okulambula abaami ab'emiruka abatongole bonna okulaba nga tutambuza emirimu. Nze Ssenabulya Barnabas Ssaabagabo owookuna neebaza nnyo nnyini ddala n'okumpa entambula eya pikipiki. Pikipiki ngifunye ebisumuluzo bindi mu ngalo era ngenda kutandikira okukola emirimu gye nga bwe yandagira era nga bwe mbadde ngikola ate ku luno ngenda kusussaamu nteekemu n'ebirungo ebirala. Mu kusooka ssente w'akakiiko k'amakula ga Beene Katambala Haji Suleiman Magala alambuza nnyinimu amakula agaleeteddwa abaami era n'agasiima. Amagye ga UPDF agali ku muyigo gw'abayekera ba ADF mu bibira by'e Kongo geewaanye nti gasse omu ku basajja ab'omutawaana ennyo abadde omu ku baduumizi b'abajambula bano ayitibwa Abu Aden. Omwogezi w'ekikwekweto ky'amagye kino ekyakazibwako eri Operation Suja Major Peter Mugisa agambye nti omusajja gwe basse Abu Aden enzaalwa y'e Somalia. Agambye nti omusajja oyo ne bannabala 6 babafumbiikiriza mu kitundu ekiyitibwa Malulu kyesuddewo katono kilometers nga 7 ng'obalamiriza oddambu kyakkono bw'ekibuga Boga awe Mundu n'Eseka. Mugisa agambye nti abantu ba bulijjo mu kitundu ekyo be batemezza ku magye basempape bano be bagenze ku kyalo ekyo nga babuuza ekkubo eribatuusa mu kabuga akalala akayitibwa Mitego. Mugisa agambye nti okuttibwa kwa Abu Aden buwanguzi bamaanyi nnyo mu lutalo olw'okufuggaza ADF era kyongedde okubazibula amaaso n'okakasa be badde bateebereza obuteebereza nti ADF erina akakwate k'amaanyi nnyo ne bannawukala ba Al-Shabaab ne ISIS. Aden Abu is a Somali national, comes from Somalia, was killed. He was a commander of ADF in Boga region. His gun was recovered. A solar panel together with its nickel battery, solar battery, was also recovered. We should remember that on the 28th of February 2022, another foreigner, ADF terrorist, was killed in the Battle of Kilunga. Ku nkomerero y'omwaka oguwedde 2021 amagye ga UPDF gegattibwako aka Kongo ne geeyokya ensiko okuyiggayo abajambula ba ADF nga bikigambibwa nti basusse okulumbagana abantu ba bulijjo mu mawanga gombiriri. Ebyo nga bikyali bityo gavumenti ekinogaanyiza nti amagye ga Uganda siga kuva ku muliraano Kongo kujjako ng'abayekera ba ADF babatulidde ddala ku nfeete. Okuva amagye gano lwe gaatwalibwa eDR Congo, gavumenti teyasaba paalamenti lukusa era terina kye yali egibuulidde nga ssemateeka wa Uganda bw'akirambika. Mu nsisinkano ey'akabondo k'ababaka bannakibiina ky'NRM olwaleero ku kisaawe Kololo, ng'ensisinkano ekubiriziddwa ssentebe waabwe Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, nampala wa gavumenti Thomas Tayebwa oluvannyuma lw'ensisinkano eyo ategeeza bannamawulire nti mwami Museveni abannyonnyodde akawunfu n'akagga ku bikwekweto ebigenda mu maaso. ADF was even running airfields, they were running towns, running serious businesses. So how do we live before we sort out that? In our agreements with the government of Congo, we agreed that we must exterminate the threat which was facing both countries, that is the DRC and Uganda. And before we do that, we believe that we cannot live, and we hope the Congolese government will continue showing us the goodwill and supporting the way it has been supporting us. Tayibwa era agambye nti gavumenti yakwanjulira paalamenti alipoota ku bikwekweto bino mu kiseera ekituufu. Agambye nti okuva ebikwekweto bino lwe byatandika abajaasi ba UPDF 3 be baakattibwa so nga abayekera ba ADF bangi abaluguzemu obulamu n'abantu abamu abaali bawambibwa abayekera nti banonuddwa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa olimba nti endagamuntu yo yabula obeera ozizza omusango nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Omuntu yenna yenna okulimbalimba nti identity card yo oba endagamuntu eggwanga yagwa oba yabula n'olimbalimba okusobola okufuna endala oba ozizza musango okusinziira ku tteeka erirungamya empandiisa y'abantu ebayita Registration of Persons Act. Era singa ovunaanibwa omusango gwo ne gukusinga osobola okusibibwa emyaka egiwera 5 mu kkomera oba okuwa engassi oba okubikola byombi. Obwakabaka bwa Buganda butendereza emirimu amatende egikoleddwa omugenzi John Daniel Mulumba jjajja wa Nnaabagereka mugambye nti akoze butebalira okuweereza kabaka we Buganda ne Uganda yonna okutwaliramu.
bino bibadde mu bubaka obw'omumyuka Soko wa Katikkiro w'ekitiibwa Dr. Twaha Kawasa Kigongo abutisse omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda w'ekitiibwa Patrick Luwagamugumbule mu kusaba okwekwebaza omutonzi olw'obulamu n'emirimu gy'akozesezza omugenzi okusaba kubadde mu Lutikko Namirembe nga kulembeddwa omulabirizi w'Namirembe yawummula kitaffe mu Katonda Samuel Balagadde Ssekadde. Oweekitiibwa Kawasa agambye nti omugenzi John Mulumba wakujjukirwa nnyo olw'obuvumu n'obumalirivu bw'abadde akozesa ng'aweereza kabaka we. Mu ngeri ey'enjawulo tusaasira nnyo maama n'abagereka olw'okufiirwako jjajjaawe ono bwe tukakasa nti abadde wa mugaso nnyo gy'ali mu ngeri nnyingi. Ng'obwakabaka bwa Buganda tunyoleddwa nnyo wamu nammwe era omugenzi tunamujjukiranga omuntu abadde ayagala ennyo kabaka era nga yeewaayo nnyo okukola emirimu egy'enjawulo egy'obwakabaka ne gavumenti ya Ssaabasajja ate ne gavumenti eya wakati. Omulabirizi Samuel Balagadde Ssekadde agambye nti omugenzi John Daniel Mulumba abadde yeebuuzibwako era wagidde nnyo ekkanisa ya Uganda mu ngeri ez'enjawulo. Taata ono John ebbanga lye mulabiddemu mbadde mulaba amutunuulira omusajja ow'eggonjebwa omukkakkamu asaalibwa nnyo biwako mu Afrika. Naye twebaza Katonda nnyo kubanga yatuwaadanga John ne tubeera naye okubala emyaka mingi. Okusaba kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo kubadde maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda, Naalinnya Nassolo, Naalinnya Sarah Kagere, Oweekitiibwa Baale Mugera, Minisita Ombeezi owa tekinologiya mu gavumenti ewakati w'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, abakungu okuva e Mengo ne gavumenti ewakati n'abantu balala bangi. Omugenzi John Daniel Mulumba afiiridde ku gy'obukulu 88. Akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasanya ensimbi z'omusolo kaagalira lisenkulu w'eddwaliro ekkulu e Mulago Dr. Bateera Nabyalugaba akkirizibwa okugenda mu ddwaliro e Mulago anoonyeyo ebiwandiiko byonna n'okuteekateeka okwennyonnyolako ku vulugu eyanokulwayo mu alipoota ya Ssaabaze w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2020-2021. Kinajjukirwa nti Dr. Bateerana yakwatibwa akakiiko akalondoola ebyobulamu mu maka g'obwa pulezidenti oluvannyuma n'ayimirizibwa ku mulimu. Ekifo ekyo kyalonderwamu eyali omumyuka we Dr. Rosemary Byanyima olwobateerana ne bamulagira obutaddayo kulinnya Mulago. Alipoota ya Ssaabaze w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga ey'omwaka 2020-2021 yanokolayo gogolimbo omuyitirivu yakolebwa mu ddwaliro eryo okuli ensimbi akawumbi akamu obukadde 800 ezaakuŋŋaanyizibwa okuva mu kujjanjaba abalwadde ezitamanyiddwako mayitire. Waliwo n'ensimbi endala akawumbi kamu obukadde 4 ezaasasulwa eri kampuni ezitali zimu ez'empewo. Akakiiko ka Paalamenti kano olwaleero kasinkanye abakulu mu ddwaliro e Mulago okunnyonnyola ku gogolimbo oyo n'omulala, wabula omusigire w'akulira eddwaliro Rosemary Byanyima ategeezezza nti si mwetegefu kunnyonnyola kubanga ofiisi yakagifuna nga ne kompyuta okuli ensonga zonna tannafuna buyinza butongole kugikozesa. Omubaka Medal Lubega Segona ssente w'akakiiko kano asabye nti Dr. Byalugaba Bateerana akkirizibwa okugenda e Mulago anoonye ebiwandiiko byonna ebyetaagibwa. Ebiwandiiko byonna tabirinaako kubanga n'abaali mu ofiisi eyo bonna babakwata era ne babafulumya ofiisi. So ne tukkaanya ne tubawo omwezi mulamba bagende beeterezemu ekyo bawandiike responses oba banukule ka Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti ebintu byebogerako. Kati ate oluvannyuma tuddemu tubayite era tubasabye bakwalagane ne Dr. Bateera Nabyalugaba wamu ne Permanent Secretary era n'abo abanoonyereza ku musango ogwo okulaba nti Dr. Byalugaba bamukkiriza okutuula mu ofiisi okusobola okuzuula empapula gye ziri n'okwanukula Auditor-General bye yaboogerako. Segona agambye nti vulugu mungi nnyo yeetaagibwa abakulu bano okunnyonnyolako ng'atwaliramu obumbi n'obumbi bw'ensimbi. Ensonga eziboogerwako zezo Auditor-General ze yaboogerako ayogera ku nsimbi ezaabula awamu waliwo obuwumbi 28 awalala waliwo obuwumbi nga 6 awalala waliwo 8 buli mu buwumbi 200. N'olwekyo tulowooza nti ezo ssente nnyingi tetuyinza kuzireka butazinoonyerezaako ng'ate ku ssemateeka atulagira ate nga naffe atulagira okuwa lipooti mu myezi 6 gyokka.
Tomuhimbise Norman akulira TV yoku mutimbagana eyitibwa Alternative Digital Online Television ne munnamawulire ebikoobere Farida basimbiddwa mu kkooti Makindye ne baggulwako emisango ebiri omuli ogw'okunyiiza omukulembeze eggwanga n'okukozesa obubi omutimbagano. Oludda olwabiri lumiriza nti wakati wa January 2020 n'omwezi guno mu mwaka guno 2022 nga bano basinzira Lukuli Makindye wano mu Kampala nti babadde nga beeyambisa omutimbagano okuvvoola n'okunyiiza omukulembeze eggwanga Yoweri Museveni ne bamumalako n'emirembe gye ng'omuntu. Babadde mu maaso g'omulamuzi Ronald Tukundane emisango gyonna ne bajeegaana era nga bayise mupuliida waabwe Geoffrey Tulyamusiima basabye kkooti omusango egugobwe kubanga babatulugunyiriza mu kaduukulu. Tulyamusiima era asabye abawaabirwa bano batwalibwe mu bakugu beekebejjebwe olw'ebisago ebibatuusiddwako. Wabula omuwaabi wa gavumenti Hope Mutonyi asabye aweebweyo akadde amale okwekenneenya okusaba kwabwe bw'atyo omulamuzi omusango n'agwongerayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 21 Ogwokusatu bo abawaabirwa ne bazzibwayo okumeera eruzira. Kigambibwa nti abasibe bano baakwatibwa bumu ne bannaabwe abalala 7 juzi ng'ennaku z'omwezi 10 Ogwokusatu wabula abalala baayimbuddwa kakalu ka poliisi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gaagano. Klabu y'omupiira ya Vipers eyongedde okwenywereza ku ntikko ya liigi y'abinywera ya Uganda Premier League ekubye klabu ya Busoga United goolo 2 ku bwereere mu kisaawe ekitende. Goolo za Vipers ziteebeddwa Hilary Mukundane ne Paul Muchwerezi era kati Vipers ekulembedde liigi n'obubonero 46 esinza KCC eri mu kifo ky'okubiri obubonero 4. Busoga United ekubiddwa omupiira ogw'e12 mu liigi esigadde mu kifo kya 13 n'obubonero 21. Mu mbeera y'emu Sports Club Villa ekubye Gaddafi goolo 1 ku bwereere mu kisaawe enjeru kati nno Villa ya 11 n'obubonero 22. Ndu Paraka ekubye Mbarara City goolo 1 ku bwereere mu Arua. Ebyo nga biri biti empaka za Premier League ebungereza ziddamu okuzannyibwa leero ekiro kino n'emipiira ebiri nga Arsenal the Gunners egenda kuzuuzumba ne Liverpool ate Brighton batunke ne Tottenham Hotspurs. Mu ngeri y'emu n'empaka za UEFA Champions League e Bulaaya ziddamu okuzannyibwa ekiro kino n'emipiira ebiri ekigenda okugulawo omutendera gwa ttiimu 16 nga Lille ya Bufaransa egenda kuttuuka ne Chelsea ya Bungereza. Oluzannyo olwasooka Chelsea yaluwangula goolo 2 ku bwereere ate Juventus ya Italy yakubulonda ne Villarreal ya Spain ng'oluzannyo olwasooka ttiimu zombiri zaalemagana goolo 1 ku 1. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa Ukraine Volodymyr Zelensky azzeemu okuwanjagira America ebongere obuyambi bw'ekinnamagye n'ebyokulwanyisa basobole okwetakkuluzaako Russia bafuukidde olumbe lw'ekirago. Olwaleero Zelensky ayogeddeko eri Paalamenti ya America ng'ayise ku mutimbagano era akozesezza omukisa guno okujjukiza Abamerika nti amaziga ge baakaaba luli nga America erumbiddwa mu 1941 omwalo gwabwe gwa Pearl Harbor bwe gwakubwa ne mu 2001 abatujju bwe baakuba bbomu ku kibuga New York. Bannansi ba Ukraine ge maziga ge gamu ge bakaaba mu kadde kano naddala mu bbanga erya wiiki 3 olutalo lwe lumaze. Yebazizza obuyambi bwonna omukago gwa NATO gwe bawadde kyokka n'akikkaatiriza nti obuyambi obwo tebumala. Zelensky era azzeemu okwegayirira ab'omukago gwa NATO basse envumbo ku bwengula bwa Ukraine nga mpawo nnyonyi yonna ekkirizibwa kubuukirayo mu mbeera eyo babayambeko okusesebbula ennyonyi za Russia ezeekaalisiza mu bwengula buli kadde nga bwe zisuula bbomu ku bannansi ba Ukraine. Wabula olwaleero Ssaabawandiisi wa NATO Jens Stoltenberg azzeemu okukikkaatiriza nti ekyokussa envumbo ku bwengula bwa Ukraine kikyali kizibu gye bali kubanga babeera bayingidde butereevu olutalo olwo ate nga bagezaawo nga bwe basobola okuziyiza olutalo olwo luleme kufuuka nnamulanda. Ebyo nga biri bityo amalala agava mu ddwaniro gagamba nti amagye ga Russia olwaleero gassa abantu 10 be bagasudde bbomu ku bantu ba bulijjo abadde basimbye ennyiriri nga balinda okufuna ku mmere mu kibuga ekiyitibwa Chernihiv ekiri mu bukiikakkono bwa Ukraine. Y'omukulembeze wa America Museveni Joe Biden olwaleero alangiridde obuyambi obulala obw'ekinnamagye eri Ukraine nga balirwamu dola za America obukadde 8. Mu ngeri y'emu olwaleero Russia egobeddwa mu mukago ogutaba amawanga ga Bulaaya mwe gasinziira okukkaanya ku nsonga z'eddembe ly'obuntu, enfuga eya demokrasiya n'enfuga ey'amateeka. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi asimye naawe abaami baggombola entambula ya pikipiki kapyata okubanguyiza emirimu nga baweereza egy'embuga.
Amagye ga UPDF agali ku muyigo gw'abayekera ba ADF mu bibira by'e Ekongo geewanye nti gasse omu ku basajja ab'omutawaana Abu Aden abadde omu ku baduumizi b'abajambula bano nga nzaalwa y'e Somalia. Omukulembeze wa Ukraine Volodymyr Zelensky yazzeemu okuwanjagira Amerika ebongere obuyambi bw'ekinamagye n'ebyokulwanyisa basobole okwettakkuluzaako Russia ebafuukidde olumbe lw'ekirago. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde omuteregga.